tusanyusa okulaba mu pulogulaamu yaffe eno gye twogerako ey'abayimbi bannakatemba ate nga naawe mwogwa mungwiramu ddala nnyo mwogwa mu byakatemba tuyise mu nnaku enkulu tulinamu abategesi b'ebivulu Abtex yategese enkuuka mu lubiri n'omuyimbi Alien Skin naye n'ategeka enkwajjo mu nkulu kukuba enkwajjo yeki ekijja kijje naye edda wabeerangawo okukwatagana oba simanyi mwe mubimanyi entalo zino mu bayimbi zaavaawa ki ekizireeta era ziriggwa ddi ekyoso omanya tezisobola kubanga ze zikola ssente entalo si wano wokka n'ebweru ate ebweru n'okwettingana bakola ki bittingana okufa kwa Tupac waliwo omulaba mutasomye big ki battingana entertainment is so busy mubatende buno obwana obwayimba holiday simanya obubwattibwa ebyo bintu ebyo bikola ki mwebiri mu kimu ate kati kankuwayo kano ku nkwacyo nze nkyali gundi nnyo nti enkwacyo kati for example nti Abtex yagibaddemu nti ali mu kiki ali mu nkuuka ate n'enkwacyo nga ki nga gyali ng'ali mu bibiri this is politics kati okimanyi nti enkwacyo yafunye abantu nemwe wafunye abantu okimanyi nti abali mu nkwacyo abamu tebandize eno tebandize mu lubiri ate n'abalala ne batagendeera eki kati otegeka nimwe tutegewo conflict ebeerewo ebintu ebyo bibeeramu so ezo entalo zibaddewo kati katemba teyali munyoki teyali munyo ntalo ezo nti ne politics yali tayingidde muki mu biseera bya katemba that is the 80s ne 70 wadde yayingiramu for example njukira waliwo gwe bagamba Magezi Bayoni Kawadwa nti kati ate oyo bagamba yawandika omuzannyo n'agera gundi gwamini waliwo ne yakafa ennaku zino maama yawandika omuhigo sibamanyinze bannakatemba Toma yawandika omuhigo yakafa weeks nga 2 emabega bannakatemba sibamanyi kati Cosima Warugaba baali bavuganya ne emuzannyo gyabwe omuhigo nga guvuganya n'olimba lwa Wankoko kakati bwe balonda okugenda mu festival Nigeria by Heartbeat of Africa balonda olimba lwa Wankoko ekiriwo kigambibwa nti ate ow'omuhigo n'agenda n'ayimirira ono nti olaba nti gwe gwazannya wamini nti namugamba bwatyo so naate bambi kyali kirala kubanga gundi bwe yagenda eri Serumaga ng'ali mu exile ate nasisinkana baani nasisinkana Bayoni Kawadwa bakomawo eno bagamba yabadde ateesa neki n'abayeekera tebamutta era ate Bayoni Kawadwa bamutta Kawadwa batamutta naye kubanga nasoma ekitabo naye ekitabo ekyo kyabula sikirabawo wana Uganda nanyi kagula na London akatabo ako bakayita Dungeons of Nakasero ka Dungeons of Nakasero gundi oyo Lawoko baali bamusibinaani ne Kawadwa ng'ayogera biki ebyakola tibeebulayo ennaku 2 bagende ne baleeta trupu ne bagibateekamu eyaduluka naye nga baduluka abo baali bakola ki baali bambega bonna nga bazze kubega bano naye ne babateekamu nti nabo mugende eki mugende nabo bazine nga trupu eki kati politics nayingiramu kati of late bwe nkigeragana ne kakati kati olaba obiraba si byakukweka kati bebekulu agamba waki wa NRM kubanga ye yavaayo kyemwagalako n'alangirira butereevu n'alangira nze n'agana n'okunoonyeza kitaawo akalulu okiraba yes kakati ate n'ogenda ne Mayinja naye n'akolaawo obugundi bwe tebutegeerekeka yakyanemye ne kati nakati akyakulembye okutegeera akyanemye okutegeera lwa nsonga emu omanyi tali consistent bulungi tali consistent nti anywerera ku kintu yanywerera ku kiki ku kintu kye kakati tufunye Alien Skin ate Alien Skin bwogenda mutunuulira nga emabega ali akola ki alina forces ezimuyimirizaawo akuba forces zimuleese okulwanyisa wagumu
gwalwanyisa munywevu mugumu nnyo yafuna omukwano mubantu ekyaki yafuna okuganja ate omanyi bwoba ogize okuganjako kati ogezaako nnyo obutakuconnectinga ku Bobi Wine. Yes. Buli lwakutonnecta ku Bobi Wine kikola ati you're on risk. Oba ogudde. Oba okoze eki. Oba ogenze. Kakati bano ba promoters bo ne bakozesa advantage eyo. Okukola ssente. Jjukira oli alina skin bajja namuwa ssente ezenkalu. Kati neeno ate egenda kufuna abantu bajje bangi basasule. Kati lwaki mulwanyisa ekyegundi nimukizanya ku gundi nti ffe nze manyija sijja mukkiriza kuyimba era nga bwe yamugaana n'agamba n'alien skin sijja naye akantu akokaleeta nyinza okukalaba nti Abtex ayinza okuba nga yapanga ekintu kino kati n'ogamba saagala kimuteekako naye nga nze bwetunuulira ennyo ki gundi ezibeera mu art science ezibeera mu art that is ki possible ate nga zifunira ki zifunira abategesi nti zifuna abategesi n'amuntu yennyini abakoze eki abayimbye mu art conflicts ziri twakolanga emizannyo ffe bwakuba tukanga eyo naye nga jjukira theatres nyingi there's Riverside there's Pride there's National Theatre Bulogoma Terrace View waliwo Bomex zonna nga ziri muki naye nga zonna zijjuza nga zibeeramu emizannyo kati Kampala alimu miliyoni 2 ez'abantu n'okusoba abakyakala twala emitwalo egiweraaga 3 ku miliyoni 2 ekifo tekisobola kujjuza mitwalo 3 ne bwaba nakivubo kiriyo ate nakivubo alina bameka mitwalo 2 bw'aba ngajjudde nnyo okiraba so okukola ebintu ebyo eby'enjawulo ebito conflicts ezo zinyuma mu art era zibakoledde era zikola okiraba mwene mudde abategesi nemugaa kati oli otya nange ndi nti era ojja kusaba nga bacommunicatinga naye ekyo kyange ekyo kikyo saagala kibakola ki bateekako si kibateekako nti bakikoze naye nga is possible naye nga zino conflict tizakatandika yonna okuva eri emabega Christopher Mukibi ategese Black Face omugavendo gwategese Ebonies wali etegese Kayimbire etegese Bulogoma Pigeons etegese Terrace View munabugabo gyeri biki gwolo wali mu kibiina ki nze okutandika kwange ddala natandika mu Kampala Dramatizers nga bakyaje tenafuka nnyo bakayimbira mwentandikira gyenva nengenda mu Black Pearls kyali kirerenge ebina byamaanyi nnyo ekyomugavendo gwa yes eyo gye nali era oyo omugavendo gwa yanteeka mu butida nenkasuka n'ofuuka ow'amaanyi nnyo kubanga nze nasooka okuwandika omuzannyo mu kibiina ekyo nga si ye yawandiise negubeera gwamaanyi neguvaamu nze nali best actor omwaka ogwo 92-93 mu muyaga mu Makoola ate ne guli ogwasooka engabo yaddako gwe yali best production mu katabo akayitanga Munnakatemba akaddiiki ebiseera byammwe ebintu byatunyumiranga nagendangako mu mizannyo naye ebiseera bino bakuba ennyimba ne lumala ku katale omwezi gumu ne lubula nanti buli kimu kidduka kiki ekibigaana okuba nti byo biwangaala nga mmwe bwe mwawangaala ekisooka buli kimu kidduka nze nzijukira mu 2 si wala nnyo ng'okuba essimu e London oba Canada oba America ng'ogenda ku post office nga gyogikubira n'okusindika fakisi ate n'okusindika fakisi ate bw'ogikuba jjukira ogikuba oyagala gikuba ng'oli alika ziba sawa 10 ez'ekiro oli ku makya saa 2 kati gweno 10 gikuba mayeka kati bw'ogenda ogikuba negaana okuyitamu kyokka ogolokosa sawa 10 kubi ez'emisana azukuse ku makya saawa 2 ez'eri tuna difference saawa 8 kakati n'okuba ne bagamba Ashraf eganya na come tomorrow no booking enkera neeyitamu n'omufuna oba wakamufuna ku post office awo oli omukazi ali mugundi agamba Ashraf number 8 n'odduka n'ogenda ku kisimu byabeeranga awo ebikolokolo mbijjukira nokikwata neyo omusomaali neeyitamu omusomaali n'akulinaana wano
omusomali omumanyi mu kusimu lasima ya musalla awegana kakati oli oweeri gwoyogera naye n'omugamba n'akugamba naye gwe nga sikuwulira mpulira musomali naawe n'oteekamu Musoka takyasoma mwebibanja buli nga bajja bitwala mukola katali nga bw'obeerawo kati wali Javas opposite post office oyinza okulowooza muli balawana ninga mwogera bwogera that was then okirabye nti n'okkuba essimu omaze ki kaakati okkuba essimu okwata essimu eyo n'ongira n'okuba seconds 10 oli abakoze akufunye that's how speed this eggwanga ensimu etambulira wonna agira obuvirigi bwonna weetambula kakati gino emizanyo egy'essaawa 2 abantu mizanyo bagezaako nnyo ogamba bannange muve ku mizanyo emiwanvu luli twagaananga omuntu okuyingira mu theatre n'essimu lwaki nga tetukukkiriza kuyingira n'essimu ojja kutawaanya abantu ng'okwata essimu ogigirako wali nti ndi mu theatre ng'oli ku ipad naye kati gwe kennyini oyinza okubeera mu theatre ng'oeditinga puroguramu gy'ogenda okuteekako kati ng'oyagala olabe kasikiiti kalimu kansiime n'okalaba akaddako ako kankafaafeting nodda kuki ku ssimu yo nodda kukundiyo n'okola projekiti gy'oliko n'olaba bagamba they go both entertainment naki n'omulimu ekyo kikoze eki wekituuse kati twalina ffe abaabeera mu kuwandika emizanyo emiwanvu ne tulabanga emimpi netugifuula comedy so n'okola n'omumpi nga mutono n'okola ki abantu wano mu theatre kati bajja kuwummulirawo ate theatre ne tugireka eri emabega mbwe ya wiikendi tekyakola wiikendi tewakyali bya wiikendi kankuwe kino okimanyi nti oyinza okuva Jinja ng'ojja e Kampala awulira ova Jinja Kampala ku Saturday oyinza okusanga ku emikolo nga 2 nga miyitirivu naye omukolo ogwo guliko Mariamu guliko Lutalo guliko ani Evanizi ate kuliko emmere ya bwereere ki ekintwala mu theatre nga ngenda awo nga mbalabiraawo nga ndya n'emmere ate nga yabwereere so analysis eyo abantu tebannagikola ki tebannagimanya abaartists baganye kiiga tuve ku kuzanya weekend tukole ebweru yonna UK bazanya Monday to Friday buli lunaku naye tuganye okulaakulana so kati nga tuli mu global ki village edduka speed bwentuka ku kiri ekyokukola ki abantu tebakyabeera serious munnange bwe baba bawandiika nga fire lutaya bwe yatuulanga anangira oluyimba ojjukira ebintu byonna kati keyboard ebikuwa olugira olina tata nguli ateekamu ngenda ogendawa Hajji ewa Hajji ng'akubye oluyimba ng'alumaze kasitaafu n'owasolo omulungi n'ateekamu n'ebiki that's the problem ebintu bidduse speed kati nga bwe nagamba Lubaga division nti abantu bagundi babivaamu abayivu abakola gundi obulungi kati neeno tutandise kudda mu kuwandiika nti bwe afuna kaseera abakola ebiri serious ne bajja kusanga mpandiise bagende n'ekyo naye nga munaye katemba mubi oyo gwe tuyita aliwo kati oyo waki owa comedy mwe tumuyita popcorn theatre ono abaluko obwalusi ekimanyi nti ebibeere ng'ebyo osobola okulya eddebe naye nga tokkuse kituufu ye popcorn theatre eyo bano bacomedian bebakola kyebakoze ekibi kimu nze waliwo yampitako sijja kumwogera linnya nti ngende nkole ki mpafominge nengenda okupafominga mu comedy night ezo bwengenda okupafominga shonga eri wansi kyava jje manju naŋŋamba Hajji sheeri wansi gisitulemuko kwanza ngenda kukolera kye nazza okukola anti waliwo ebigambo ebisitula abantu ebyobuwemu ne mubuuza yampa okugamba guti era bwe yaddayo bwe najja nasibira wano wange twakigendako saddamu era sente ze nazimuweereza ze nampaddeko nga tosobola musajja omukulu kwogera bigambo ebitayisika mu kamwa kati ebyo byonna kati ebintu byaffe bifuukidde eddala ng'ebyamajangwa nenakirijja
Nakirijja ne Majangwa omanyi lwaki bajja Nakirijja ne Majangwa baali Majangwa yali akuba engalabi ng'agikuba buli muntu n'akola ki n'awuniikirira kati bwe baawuniikiriranga ne bamufuuwa yatuuka ng'ali mu kibuga ne bamwekoowa bifaanagana takyusaamu n'aleeta mukyala we n'atandika okuzina Nakirijja babeeranga naakulabyawo n'azina ne baddamu ne babafuuwa nekyo ne bakitamu ne bayiiya n'amugamba kati omanyi gomesa eno gigire amabeere gano gabeere bweru ofuuke eddiikuula bwe yaziranga nayiyawo abantu ne bakola ki ne basanyuka ne bamufuuwa naye abaana ne babagobawo olw'amabeere gano agali ebweru gaali gakyalina mu bbula ne babagobawo oluvannyuma yagata bagenda wala negayiika bweru n'atandika era okuzina Mujangwa Nakirijja ekyavaamu baatuuka ku poyinti ng'ajjako egundi n'azina ng'ali mu kikooyi ne batuuka n'okukola ebyobuseego era Walusimbi Mpanga yali mmeya yalagira bava mu kibuga kwe kubayita abalalu ne batandika okutambula nti bagamba nti Majangwa yafiira na bujuukaawo nga bagenda bakuba tawuni naye batuula mu katawuni ne babeerawo nnyo tebaalinako we baali batudde kati naawo katemba ono gwe tulina ya Majangwa Nakirijja tulwagala okuva ki ku mulamwa buli omu ayagala kukolamu z'amangu nange kinnuma sikyagala naye abaana sijja gamba nti twagayala okubagira ki okubagayidenga naye kajja nga ffe kiri ekyokuzanya wiikendi kigize naye abaana bano kati mwe tebabalaba nga abayitako nange ate newunya nze jese ennaku ezimabega abaana abo bansiima betwali nabo mu African ne batuyita awo ku gundi ku Kampala Africana ku Africana ne batuwona ebitabo ngaobalaba baki basanyufu naye nga tebali mu bana abakakati naye akakati egise nnyo balaluse nnyo tebikyanyuma tokyasobola kugenda na mwana wo mbu mugende mulabe sho kakati olowooza okuyimba kuno kutwalawo eggwanga okuyimba nga politikisi akuyingiddemu mu mbeera eno politikisi akuyingiddemu kyandibadde kirungi nti abantu bakolera ki sente okuyimba okola sente politikisi bwayingiddemu sente nezikola ki nezijja naye singa politikisi atuyambye ekintu kimu n'agezaako okuorganizinga ebintu bino bikola ki kuba nalabye pulezidenti jo yabadde ayogera yagambye Kenzo yajja nanyinyonnyola naye Kenzo muyimbi mulungi naye ate tasobola kunnyonnyola muntu politikale waliwo abasobola naye abo tetubafuddeeko kakati buli everybody asobola okgenda ki pulezidenti n'ayogera kyayogedde asobola okgenda pulezidenti n'ayogera kyakoze kyayogedde ekyo nno kijja kutuzaaki emabega sisiga Kenzo kugenda wa pulezidenti nenjagala agende ekkuba aliteme nga agenda n'abantu abatuufu n'okwogera ng'ajja kwogera ki ekyo kyennyini kisaanidde waliwo yage omugenzi mungu amusaasije yani radio ewizo moze radio nga batuddewo pulezidenti n'agamba pulezidenti yali agezaako nga gondi annyonnyola aba yali tayanyonnyola nga ffe kyatulese bujja tuwe sente tugende okiraba sente embeera eyo nti abamutudde mu maaso waliwo abasobola okunnyonnyola ekintu kya ati nekitambula bulungi bino byonna ebya cooperative kikuba eteekawo eriri neryagala ku enforcinga limala teryagala nakwongeramu nnyo kiki kinene so nze ŋŋamba gavumenti through ministry eyakigenda negundi twandibadde tubeera organize waliwo abantu abasobola okukola ki naye eva abanakatemba tebali organize ati sente zibatabudde buli omu ayagala kukola ebinene kati kyekyo ate nga ebinene oluusi biyinza obutasobola nagambye nti ekintu kyegindi ekyo kyani kiriwa kuba omwana oyo okwewaayo nti agenda akole kyoko enkwacyo eyakoze enkwacyo sigira nti gundi yeegize talina na sente zisobola kutegeka kintu ekyo naye yagambye
ekijje politics yayingiddemu ekijja kikole kijje eyo gyogamba Nkwacho festival nange nno nakitegedde luvannyuma nabadde sikola ki sikimanyi bagamba nti be bano abalya bino simanyi mayirungi ne bwe bityo kati Allen Skin beegase ne bakola festival ate netubeera n'enkuuka naye nze saagala kuliima nze sikuyita nti yani Allen Skin simunenya nti yavuganyiza simanyi naki kuba waliwo obwedda ndaba Allen Skin avuganya atya n'enkuuka ya Ssaabasajja simunenya omuntu gwe nnenya ali ogwo era kyenva ŋŋamba nti ekintu kino kiringa ekyabadde ekitegeke ye yabuukinga Allen Skin ewankulukuku kubanga wankulukuku tukimanyi kisaawe kya Buganda simanyi gye bagibuukingira naye amusuwa nakyo bakibuukingira mu Bulange enkuuka emanyiddwa bulijjo nti ebeerayo nga 31 n'omuntu eyabuukinga ani Nkwacho yamanya nti nga 31 enkuuka ekola ki ebeerayo kubanga Bulange wa Buganda ekyo ekifo tukimanyi kya Buganda naye oyinza otya okuba nti omanye enkuuka gyeri ate n'obuukinga n'Enkwacho ewankuluko esirenya Allen Skin naye kyekituusa okulowooza nti ekintu kino abamu abakungu e Buganda ate bakibaddemu okukiteekamu tosobola kubuukinga mu nju yo n'ogamba nti mu ddiiro olinamu abagenyi ate ne mu kisenge naye olinayo abagenyi ekyo nkimanyi kyabadde kiki kimanyiddwa kitegeke era tetuteekawo nti nasimanyi Allen Skin yagize n'ateekayo ekivulu avuganye kabaka no ekyo kintu kyabadde kitegeke bulungi nnyo naddala ate abategesi mbamanyi bayinza okukwatagana n'ategeka mugundi muwa n'ategeka enkuuka ate neeringa gyali kubanga zonna ssente Uganda erimu Kampala erimu abantu 2 miliyoni kati bwojjako emitwalo ndowooza giringa 2 egisobola okubeera nga giraba ebintu ebyo n'obutawera kubanga nkimanyi egwa mu Lubiri muyinza okubeeramu bawaddemu emitwalo nga 3-5 bwekyo neeri nayo nga eriyo naye tetuteeka nti Allen Skin ye yakozesebwa bukozesebwa kyekyo